Oluvannyuma lwe yali ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Muhammad Fefe Kaserubogo okufa akakiiko k'ebyokulonda katandise enteekateeka z'okuddamu okulonda okujjuza ekifo kino. Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero lwe katandise okuwandiisa abantu abagenda okuvuganya ku ntebe ya disitulikiti eno. Ebyokwerinda bibadde binywevu ddala mu kibuga ne ku makubo agatuuka ku kitebe kya disitulikiti era okusinga poliisi erwanyisa obutujju yebadde yeebulungudde enguudo ezisinga. Ku kitebe wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo ebisongovu wakati w'omubaka omukyalo wa Kayunga Aiderios Nantaba bw'agaaniddwa okuwerekerako Majidu Nyanzi gw'abadde alina okusemba. Oluvannyuma akkiriziddwa okuyingira wabula ate ye omubaka w'ebbaale Charles Tebandeke agaaniddwa. This is mockery, underlook and violation of parliamentary rules. Chairman, let's move. Andeka nawe. With due respect for me, Chairman, let's move. Is this what you are supposed to do? I can't leave him. Is this what you are supposed to do? He can remain. Kino kye mulina okukola ng'abakuumaddembe. If we fail, we may use alternative. I've maintained all the SOPs. I'm vaccinated twice. We appreciate that. How will my access there contaminate the exercise if it's fair? No, you are not accepted at this moment beyond this point. No, DPC one fair. You are supposed to keep land order. You are defiling the land order. That's why you're about to be disorderly. And you keep the law and the order. Okay, I'm down now. Down. Give me a solution. Okay, let's move. He's out. going out. Going out is not my solution. You move there. I've refused. Okay, Chairman. Okay. Chairman. You're not entering. I'm not going around. I'm entering. Okay, you enter. Okay. You enter. Ndi mubaka wa parliament naye baŋŋaanye okuyingira naye ate ababaka ba parliament abamu bayingidde munda olw'okuba ba NRM. Kino kyeraga mu bwetongole nti poliisi akakiiko k'ebyokulonda n'abakuumaddembe bonna bateekinze sayidi mu Kayunga. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti abamu bagobeddwa lwa kussa mu nkola emitendera gy'abeebyobulamu egitangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Okuba nti agala okwesimbawo ajja n'abantu babiri asembye erinnya awadde erinnya lye n'omuntu alisembye proposal ne sekenda. So ndoza kyemulaba era bakikoze bulungi, tewaliwo bikungo by'abantu, tewaliwo motoka nyingi kubanga ffenna twagala okwekuuma obulungi mu kiseera kino. Majidu Nyanzi yesimbyewo ku Bwannamunigina era yasoose okusunsulwa n'akakasibwa akakiiko k'ebyokulonda ku ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana. Nyanzi asembeddwa omubaka omukyalo w'e Kayunga Aiderios Nantaba. Bwe ntunuulira bannange be tuvuganya nabo sinnalabamu aweza bbanga eryo mu buweereza bingi tubituuseeko mu Kayunga Town Council ne tetubituuseeko lwakuba nti twagwa bugwe mu kintu naye olw'okwesigamira obuweereza bwe twalina emabega waffe bwe tweyimiridde. Nze nkakasizza nti ye muntu asaana okutwala Bugerere maaso. Ku lwa Bugerere n'abantu b'e Bugerere bonna mbasaba akalulu kamwe konna mukayire Nyanzi. Harriet Nakwedde ajidde ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform naye asunsuddwa akakiiko era n'akakasibwa ku ssaawa 10:30. Ono abakungu b'ekibiina abadde balina okumuwerekerako okubadde Fred Nyanzi baganiddwa okuyingira. Twagala obebaza olw'obuwagizi tubasaba mubeere bakkakkamu kubanga twagala emirembe mu Kayunga tunoonye bulungi akalulu seeto bwe zijja muziriye naye ng'ensonga mugimanyi Nakwedde Harriet yanaabaweereza obulungi. Akakiiko kagenza okuwunzika emirimu gy'olunaku lwaleero ng'akulira ebyokulonda e Kayunga Jennifer Kyomutungi akakasizza abantu babiri bokka okuvuganya ku kifo kino okusunsula abeegwanyiza entebe ya disitulikiti kukomekerezebwa nkya. Tujja kuba tusinkana abasunsuddwamu twogere nabo nga 1 December tukwasaganye programu za kye tuyita harmonization era mu lukuŋŋaana olwo mwe tujja n'okuteeka essira ku muwendo gw'abantu abakkirizibwa. Carlton Scovia Nakamya ne Ronald Kalumba, BBS Telefina.